Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampizana badamu ina balamusizaako nnyo. Omuganda agamba nti mulya gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Na buli kinyonyi kibuuka ne kyekifaananyiganya nakyo ebiwawaatiro. Engero ezo zeeragira bulungi mu kifaananyi ky'olaba wansi awo. Agambibwa okuba nti yatuukiddwako obuzibu musajja ayitibwa omusumba oba pasita oba muleeta omukulembeze w'eddiini. Tekyanditwewuunyisizza singa tulabanga abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo ba pastors oba abasumba nga tebava mu maka ga bugingo nga bagenda okumulambulako, okumusabira, okumugumya n'okumubudaabuda olw'obuzibu bw'alimu. Tekyalitwewuunyisiza kubanga yo kategori y'abantu be twalisuubidde okubeera ewa bugingo. N'ekijja kitya okuba nti abatava mu maka ge abeetalayo buli kaseera abafunye okunyolwa n'okulumwa ennyo beewobola mu kifaananyi awo. Mulimu abafere baalumiddwa ndowooza ku lwa mufere munnaabwe okufuna obuzibu. Mulimu ababbi boolabayo abagenda ewa bugingo babbalamu baani abo ababbi abaalumiddwa olwa mubbi munnaabwe okufuna obuzibu. Ojja kulaba bano abasabiriza abatakolangako mulimu gwonna mu nsi muno okugyawo okusabiriza nga n'empale gy'ayambala oba underwear agigula mu ssente z'asabiriza mu gavumenti. Mubamanyi abo bwe batavayo ndoza bageze kulaba nabo kusaasira ku musabirizi munnaabwe gwe basabiriza naye. Abatemu abajjudde emisayi gy'abantu mu ngalo ensi bemanyi nti batemu bazibu. Ojja kulaba nga be batava wa bugingo be bamusaasira be batwitinga nga bamusaasira be beesula ne bagendayo bamulambule ndoza nabo banyoleddwa ku lwa mutemu munnaabwe. Lwaki tetulabayo bannaddiini nga bagenza okulambula omusajja oyo? Gwe tulaba ekifaananyi ekyo akasajja akakambadde ekkooti ensi ekamanyiiko ki bufere kasajja kafere kafeekinga buli kimu ne kafeekinga passport ne kafeekinga zistampu z'amajiga PDF ne kafeekinga ebiwandiiko ebitaliyo. Akasajja kafere kazibu nnyo ne kakulaga ke kali ku mukono gwe ogwa ddyo era ke kavayo n'okubreakinga amawulire nga katubikira mbu afunye obuzibu ako. Ekyo kitegeeza kinene ekifaananyi kino kitegeeza kinene nnyo. Ayagala otegeera who is bugingo tunuulire ekifaananyi ekyo ojja tegeera bugingo yani gwoyombera oba gwokayanya mbu lwaki bamwogerako. Bugingo omutuufu mulabire mu kifaananyi ekyo. Tunula abantu baali nabo n'ebirala by'ozoolaba bonna bazaabeera nabo kati kwabo bayimiridde nabo nga naye yennyini omutaddeko ani atali mufere ani muntu mulamu kwabo. Bwe bakubuuza ani goyinza okwesiga ku bantu abo ng'asobola okuyimirirawo omuntu n'ogamba nti nkwesize n'empola omuntu ono kubanga wooli kwabaani nga naye yennyini kwali oyo wazze okulaba ani goyinza okwesiga kwabo. Tunula kano akamudidde wano akalina embe empanvu eziringa emiti gya muwogo kasooka ne kafera bannayuganda mbu kali mu struggle nga kakola bu video nga tekeetunuzzaamu kamera nga owulira ddoboozi nga wakakyaba musajja kyona ayogera. Abaana bagenda okizwa nga balina musota gwe batambula nagwo bwe bamala okakunamya ne kavayo ne keeraga ensi n'ekategeera beebo. Tuno olyaddako omulimu gwakola mu kutwala abantu simanyi kufuna abantu mirimu bweru ogwe mulimu gukyasinza okubeera dangerous mu Uganda. Era oyo ajja fundikira nga bamubabudde nga mbizi si agifaanana bagenda kumwokyesa ssanja nga mbizi kamutandanga n'azanyira ku ssente z'abantu n'abafeerambu abatwala bweru bafunya mirimu ajja kulaba ekijja omutuukako. Abo be bantu be teweebuuza who is he yoyo mutegeereremu abo boolaba abamwetoolodde abatava wuwe. Lwaki si bafaaza be bagendayo okulaba ku naddiini munnaabwe afunye obuzibu? Lwaki si bapasita banne? Lwaki bano be batava wuwe? Oba okitegeera Salt Radio ne Salt TV abaana bakubye mukama wammwe ebyokwogera ne bibaggwako bye mulimba ne bibaggwako mukati afunye ejje epangise baabo bye yapangisizza mwe bagenda okukola ogw'okumuwolereza n'okwongera okutambuza obulimba. Nalabye ekyo ekimu nga kigamba munnange nasooka n'enjogera mu butamanya n'enjogera bubi nga sinaba kutuuka wano kwerabirako naye kati kenzize n'endabako sebo pasita nkwetondera olw'ebigambo byonna nga nabyogeza nga butamanya
ningamba laba nene mpunu mwe ebundu nange mbiera biddeko n'amaaso gange naye nga babira ne banayo abantu bano tebalina magezi ne mukkiriza ate omuntu n'akwata video nga pastor ali mu kubalaga ebifaananyi ku ssimu kumwe nani abirina abaga nti mwabirabye David tavaayo tulage ebifaananyi by'amabwa ga bugingo gwe walabye fana watugembe wabirabye ka video kafulu wana yakajjeyo bulungi nga abakutte omusajja akungaanyiza abawomba tutube akutte essimu ya mukyala we mu ngalo aseetula bwati babalaga bino byebindu byennyina ku mugongo bino kiri ku kibegabega kino ku ssimu ine basajja mmwe omwana laptop ne bwe yagambye nti mwina mu mitwe temwina mu bwongo mwina mu byenda ebyaddala bwe kiri kati nze nga nange nvaayo nga nyimirirawo nyimiridde nga mpa obujulizi nti ndabye ebiwundu ng'obindagidde ku ssimu navayo ngamba esimu bannange ekituufu omusajja nange ebiwundu nabirabye gwe obwongo bwo bukuwaaki mwenna ababaddewo mwabadde basajja omuntu alina ekiwundu wano tasobola kubanga yambadde sleeveless n'abalaga ku kibegabega ekiwundu nomukibako n'amaaso lwaki abalagira ku ssimu ye omusajja ani abagambako nti omugongo gw'omusajja bwereere mukolenga kakwenza yabikkula omugongo gwe bwati n'agutunuzaayo kamera ensi yonna n'egulaba nga bamubye yenna ajjudde alinga akatimba ke bakaliirako ennyama ono waaba n'abalagira ku ssimu bwenaye wano amasasi we gaayita ne wano bonna obufere abukuŋŋaanyiza obwongo abugasibamu ati mukole ogwo ne mufere munnammwe